Buli olukya bibeera byeyongerako kanjiwatanye buwatanya enensi guno omulembe gwakuwatanya nze natuula ne bakyali bange Lutalo Misaki Kingisa abamaze emyaka nga 3 nga bakinsaba okuba twava mu covid ngaga ne kulamani obulamu okolayo concert ne tujje ne tuyimba concert nga yiyo ne twetalanga gwe bobeera kozaffe nga okola ki nga weetala abamu bampayo ne sente okutegeka eno concert abatali mu ndongo tebamanyi kulamani yani era nze buli lwensanga omuntu nagamba kulamani yani manya oyo mundongo mubisi nnyo nkubuulira amazima kuba afazali bwoba tomanyi nga kulamani afazali manyanga manager wa David Lutalo bwoba tomanyi nga manager wa David Lutalo manyanga muganda wa Dr. Irodaman bwoba tomanyi nga muganda wa Dr. Irodaman manyanga mukwano gwa Misa Kisemakula towuliranga ko Semakula nga agamba banne nesunze sho ne umulide nga agamba mujje ogitekeera meaning waliwo ekyenjawulo ekiri mu kulamani lwe lunaku lwenjagala okukijjula mu butongole ate lwe lunaku abantu lwebagenda okunzija ku kirasi gyendiko banteke ku kulamani omanyi ensonga lwaki abantu balina okujja okwagera kulamani hafi togenda kufuna muntu ajja kumanaginga craft yo nga tagitegeera kati bwe tutandika mu lugendo nga ffenna tuli baddusi ebiseera bisinga buli omu alwana akolaki kutuuka naye omuntu abivaako n'agamba nti kati kansindike gwenda banga adduka nnyo aba yeetaagayo akaseera ne mumukolaki ne mumuriwaadinga nalaba kulama ne DJ Nassa ku show ya Lutalo nga bakola nnyo naye nga kibalwana okukola baagala Lutalo akole ki abere successful kakati mu bulamu abantu abo era kati de Lutalo ze banja libalina kwe kusupportinga bakulamani babeere bulungi kubanga ate fena mu bulamu kye tunanya bakiyita ki sente kakati buvunanyizibwa b'abayimbi bakiremwe namwe mwagire kulamani abeere bulungi lwaki abeera bulungi wabeera obulungi ajja sigala nga akola okusindika Lutalo oba ontegeera ensonga lwaki abayimbi baffe bata olumu aba agenze n'amaana addirira nti abamusindika nabo batandika okuwulira nga abatakola ki nga abatafuna oba ontegeera so buli muntu yenna oli muwagizi wa Lutalo oli muwagizi wani mujje muwagire kulamani kubanga be bamu ku bantu abali mabega wa craft ya Lutalo afumiza oluyimba nakubira essimu Lutalo so kubanga muntu mulungi naye nabi atasobola mwana wa mama akayiba akataddeyo mwana wa mama akona musajja Lutalo musajja wo kamboye musajja kanka keruwero kankazanye oba ontegeera ngeno mazanga Lutalo omulaba ali buli wamu so kulamani kwagaliza birungi byerere tumaliriza